basebole banyamo yakwogera taata twategera ssente kati njagala okubaza omwami ono kyebagamba nti yankuza singa oddadi mama wange yafawa myaka 5 mama wange yafa nina emyaka 5 mama yaleka muto wange ono nga wa myezi 2 tokola muto wange ono mwagala nnyo ebyaddala ono teyaba ku maama yakolaba ku bifaananyi naye muzeeyi yatubeerawo mu mbeera yonna nga kukimanyi oli muto wange naye yadda kuno taba waffe y'omu muzeeyi kantwala okusaba okugamba ebigambo bino taba wange nkwagala nnyo gwesabye lyaffe gwesobola kinkola era abantu bano njagala omanyi nti ebintu byendimu si yakiyaaye abantu banesinga mutekija kyebandize ne muganda wange gwe bali kukiza n'oluzaala nemweta kukwalo jange n'oluzaala tukanga twafunga baluganda era abantu abasinga tebagamba nti mwana wo wange olutumbwe sijjako asaba muzeeyi wange ababuzeeko eddakiika 2 tugende mubiddako basebo ne banyabo mwebali kwagala baana baffe bano kibange bokuleka bammwe mwebali obuwagizi n'olubawa mwebali sente zemubateekamu bino lubawa sente era mulaba ampaddeko naye ogenda tebamufuuwa akkiriza banfuuwe naye mwebale nnyo bakufuuwe taata bagaye basaba kufiire ku taata wange mwebale nnyo neyanzane yanzege mumulage nteno gye tubeera waliyo amaanyi tugenda kulebera akuwe gusinakolu nawe olukuba yakofuga mu kitangi olaba owamawulire afuwa neyanziza neyanzege I was even safe. I pray answers and you. Oh, Senga! I'm dying. You want to say that? Nada, de malapa. Você dá? Mas não é manja. Mwebali kwagala baana bano, mwebali kwagala baana bange, abaana bammwe. Kampuni zonna zibatazenuze, mwebali nnyo mwebali ddala. Tesijjajula byakwebika, waliwo kampuni oba bakimanyi ebyokwebika bambeereza papa ekyawaka. Bale mwebali nnyo mwebali ddala. Bannange abakadde abali wano,
omwana bw'aba yagadde ekintu tomukubiranga, biyinza okuba ekkubo lye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mumpadde musiimye, mwebale nnyo, mwebalire ddala kyamabiri bwe ne bw'otajja tebampadde ezange mwebale nnyo bannaye, mwebalire ddala mwongere okubaagala babiri mugere okukola ebigasa abantu ebinyumira abantu era mwongere okugenda mu maaso. Mwebale nnyo bannange olw'obudde abankome wano naye ng'amannya gange nze Robinson bamwebuuza Goonya. Tunaendelea kusikiliza mzee wa Kayimba. Peter.